Buikwe emu ku district ezettanidde okulima vanilla. Kilo ya vanilla mu kiseera kino eri wakati w'emitwalo 225 nga kye kimu ku kiviiriddeko abantu okumwettanira. Mu mbeera eno ey'ettunzi obubbi bweyongedde nga kati abalimi basula mu nnimiro nga bakuuma so nga abatasobola kugumira mpewo ya kiro basala okupangisa abakuumi okuwala okuviiramu awo ng'ayo ky'omusota. Embeera eno eviiriddeko abakulu mu disitulikiti y'e Buikwe okuteekawo amateeka ag'enjawulo ku kulima n'okutunda vanilla okuwala okugwa bbeeyi nga bwe gwali mu kusooka. Amateeka gano gatongozeddwa abakulu mu minisitule y'ebyobulimi wakati mu lukiiko olwetabiddwamu abalimi ba vanilla. Ne kampuni zennyini ezitukumira vanilla tusanze nga zirimu obunafu buyitirivu nnyo. Tusasula ssente nga ffe abalimi tulabika nga ezikuuma vanilla waffe naye ate ne twekanga nti abakuumi abo abateekeddwa mu nnimiro vanilla ababbibwako. Ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Mathias Kigongo asomye agamu ku mateeka gano. Era twataddemu nti olukiiko lw'abalimi lujjanga kutubuulira ebiseera tulangirire olunaku ebiseera vanilla mwateeka okunogerwa si buli ayagala n'atandika okunoga. Era twataddemu nti vanilla tajjanga kugulwa ku musiri kutambula butambuzi kumutembeeya. Tugenda kuba n'ebitundu nti kakati wano we tuba wano ffenna tumuleeta ku district headquarter ayagala okugula vanilla nga bwe tukola ku byennyanja ajje wano. Kuba tukizudde abamu abeefudde abaguzi balambula misiri gya kubba naga guno gulina okutufulumira eno tekuli sengenge bw'otambula bw'oti oba omaze naga nja kudda enkya tasulako. Ebibonerezo nabiteekeddwawo okulanga abo abenyigira mu kubba vanilla bakolako n'amateeka amakakali. Munnamagye Brigadier Sam Kasagga akkaatiriza obwetaavu bw'okutendeka abantu ku byalo okulwanyisa obubbi bwa vanilla. Tubasaba nti mujja kunoonya abantu abammwe obatuwe tugende tuba training then tujja kubawa komandi bajje babakuumire vanilla wammwe. Kyokka nasaba abatuuze okukolera wamu n'ab'ebyokwerinda okulwanyisa obubbi buno. Yo poliisi esuubiza okuwagira enteekateeka yonna. Bano ba poliisi bali ready. Weewale nnyo okutunda vanilla mutumu nga mmwe ba farmers. Minisita omubeezi w'ebyobulimi Christopher Kibazanga agamba nti abalimi okumalawo okusomozebwa kuno basaana okukolera wamu. Njagala okubakakasa nti we munaateeka ekitiibwa mu mateeka gano ge mwekoledde tugenda bawa obusobozi bwonna bwe mwetaaga. Muggyeewo obulyake mu mateeka gano. Enteekateeka eno Kibazanga agitongoleza ku mbuga y'eggombolola ya disitulikiti e Buikwe. We have given him the tools to deal with the thieves.